The newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, amawulire gasanyu ate eri ba political prisoners bagenze maaso n'okubeera nga bateebwa okusinziira ku mubaka Meradi Sseggona. Kooti ensukulu mu olunaku olwaleero erangiridde n'egamba nti bonna bagende maaso n'okubeera nga bateebwa. Jjukira nti baneeno bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa era nga babadde bawozesebwa mu kooti y'amagye. Omulamuzi Bamugemereirwe kyagambye nti kino eno tekigenda mu maaso nakubeera nga kiri mu mateeka. Abantu ba bulijjo ba civilian ogenda mu maaso n'okuwozesebwa mu kooti ey'amagye era mu ngeri emu ategeezezza nti kooti eno eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Omubaka Meradi Sseggona yateera mu nnamateeka nga y'omu ku abo ababadde bawomye omutwe mu nsonga eno. Nkugambye bajaganyizza ng'ate bakimezezzaawo okwenjala okubanga ekyo kimu ku ebyo babadde balindirira. Okusinziira ku Lord Mayor Elias Lukwago ategeezezza nti eno kooti eya Kitamulujja abantu bagenda beera nga bagiwona era ono nno n'ategeeza SGA okubeera nga bateekateeka ate entambula egenda okunona abasibe mu kkomera gye bali bonna abagenzi mu maaso n'okuteebwa. Biki ebibaddewo era bibadde bitya? Nkusaba byonna ngende mu maaso n'okuba nga mbikuwa wabula nkusaba sooka vidiyo gimpere like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku buli ssekinnoomu mu ngeri emu ate na subscribinga nkusaba osooka osubscribinge tusobole okubeera nga ate tweyongere. Okansuka enkwe ebigambo bya Meradi Sseggona. Okutuka olukizi ne bagaana okwetonda ne bagaana okukkiriza emisango bazira. N'olwekyo abo tubeebaza tuyimirira nabo bagenda kufuluma era tubaagala out today. Maze okusaba Ssaabawandiisi ono atandike okumobilizinga entambula egenda okubanona gye bali yonna era bonna ekirungi tumanyi gye bali okuggyako bali be baabuza. Abakkiriza nabo tetubasalira musango, tubagamba bugambi nti kaakati nga bwe tuggyewo akakuukulu ke baakozesa okubatiisa mukomewo tukole omulimu ogw'okutaasa ensi eno. Omukadde tumugamba tokola ntondo, wuliriza buwuliriza amagezi agakuweereddwa n'okuwabulwa, wabulwako okole ebyo by'oyina. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okukola so ndowooza ebyo bwe binaakolebwa bwe banajja mu parliament bajja tusanga tujja bawa kye batalina client. Kakati nno Meradi Sseggona agenze maaso n'okubeera nga atendereza nnyo naddala abo abasibe abagaana okukkiriza emisango nga Balamu Barugahara bwe yali agenze maaso n'okubeera nga abategeeza nti baba bakkiriza emisango bajja kubeera nga bateebwa bafune ekisonyiwo okuva omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Tibuhaburwa era bo abaagaana ne balemerayo nga bamacete bategeezezza nti abo baliwandiikibwako mu byafaayo era ebitabo by'eggwanga lino nti baali bazira nnyo nnyini ddala. Kakati okuli abasibe abalala nga munnamateeka amanyikiddwa nga Aaron Kiza ono nga yakwatibwa gye buvuddekaawo ng'agenze ku kooti y'amagye Makindi okuwolereza Dr. Kano Kiza Besigye era agamba nti ono y'omu ku abo bagenda okuteebwa kw'oteeka Kano Kiza Besigye mwennyini kubanga ne kooti ebawozesa yakimuyita mu luggya. Bigambo bibino ebya eya musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago. Fact kino bw'okitaputa kiraga nti kooti eno bagisatuludde kubanga etteeka lya UPDF erigiteekawo bagambye limenya amateeka obuwaayiro bwonna kisigadde kiwowongole era ne bagamba muddeeyo bwe muba mukyajagala kooti mutereeze etteeka mukole etteeka eddala erya UPDF eriteekawo ekooti endala. Kati eno eya Freeman Mugabe gye bagambye eriko abatamanyi mateeka abatagasoma tekuli n'omu asobola gataputa. Bagigambye temuddamu kutuula temuddamu kukola kintu kyonna. So ku Monday bwana Freeman Mugabe agenda akola ebirala. In their current form, courts martial are not in a position
to deliver a free and fair trial as guaranteed under Article 28(1) and 44 of the Constitution of the Republic of Uganda. I would forthwith suspend all operations of courts martial, save for the hearing of disciplinary matters pertaining to serving officers. All convictions and sentences passed by courts martial would be suspended. A pathway would be put in place to ensure that all citizens hitherto convicted and sentenced by the military courts martial have their convictions and sentences subjected to judicial review before a civilian court of competent jurisdiction to determine whether the convict received a fair hearing and impartial prosecution. This order would not apply to persons who were convicted and sentenced by courts martial and have already served their sentences. Kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwako nga Medadi Sseggo nayongedde n'ategeeza n'agamba nti kino kebeere entandikwa ya okufuna ate justice eri abo abaginoonya. Saabalamuzi alina ne watuuse n'agamba nti nga bw'oyinza okuyita yiyo mulamuzi n'omugamba ennyonyi eyiyo tikka abasaabaze ogenda Ethiopia oba genda mu theatre Mulago kwata ebyambe biibyo omutambuze munnaffe oyo yazzaako abantu olubuto lumuluma lulabika lulimu ekirimu sala okijjemu ne batambuze bannaffe bano bwe badde batambula. N'olwekyo tubawa amagezi tubawabula tetubasaba ebiro by'okubasaba byaggwawo. Free Dr. Kizza Besigye, free Haji Obed Lutale, free Counsel Aaron Kizza, free all political prisoners remanded, our NUP brothers and sisters, and those other civilians remanded on orders of this kangaroo outfit. Don't free them today, free them now. Kakati Lope Joel Ssenyonyi Besekezi yagamba at least abantu banafuna akawerero era n'ategeeza nti eno kooti yo tebadde na makulu okujjako okutulugunya bannayuganda. Tuzze tukyogera lunye nti kooti z'amagye zikozesebwa okutulugunya bannansi abatawagira gavumenti eno. Tulina political prisoners baffe nga NUP ababadde emyaka era n'okweyongerayo. Kakati juzi nibongerako ne Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Lutale, Counsel Aaron Kizza, kubanga tebawagira gavumenti eno kyovudde olaba bakozesa kooti eno okutulugunya bannansi bakuteekayo eyo tokkirizibwa na kufuna kakalu ka kooti. Bw'ogezaako okwogera ku nsonga ez'enjawulo contempt of court ne bakusiba emyezi 9 n'ebirala bwe bityo. So kirungi nti kooti eno ensukkulumu ewuliriza amaloboozi g'abannayuganda g'abannansi abazze bagamba nti kino kikyamu okutulugunya bannayuganda nga mukozesa kooti y'amagye eno kubanga bannansi tewali nsonga lwaki babeera mu kooti y'amagye. Kino tuzze tukyogerako ebbanga eriwera. Kirungi nti amaloboozi ago bagawuliriza. Obuzibu obuli ku General Court Martial nga bwebadde be beemulugunya ne bakutwalayo mu kooti yaabwe be bakuwozesa prosecution ate nga ab'amagye be batudde wali be balina okusala omusango guno kwegamba nga tewali bwenkanya buli mu nsonga eno. Kirungi nti ensonga eno egenda kutereezebwa. Ate ekirala kooti kyekoze nti teyambye just bannansi ensonga eno okutereera n'ab'amagye nabo kubanga ab'amagye nabo babadde batulugunyizibwa nti oli w'amagye oli private onyiziza mukama wo meja oba captain oba ki n'akutwalayo just lukubanga omunyiziza ne bakusalira eyo emisango egitategeerekeka oluusi n'okutwala kalabba. Kati n'ab'amagye nabo bafunye obuwolero lw'ensonga eno. Katusuubire nti ekiragiro kya kooti kino kigenda kuteekebwa mu nkola bunnambiro kubanga ebiragiro bingi ebya kooti ebizze Munnamateeka omu ku abo ababadde bawoomye omutwe mu nsonga eno nkugambye akiganyanga akimezezza okwenjala agamba nti ekyo kyennyini bulijjo kye twetaaga era nga kye tukaabira naye ate oba oliawo kyalwaddaaki tutuuse ku lyengedde. It just means that civilians should never be tried or subjected to court martial. It means Dr. Besigye should come out today. It means freedom, and it's one of the best things which has happened to Uganda. Beyond the newsroom, kwoli gwagenda maaso n'okubeera nga ate eyo tugoberera njagala okubeera nga mbeebaza
nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Wabula waliwo akagera akagamba nti engalo z'oyo ezinoonya obwenkanya zirina okuba nga nnyonjo okufuna obwo obwenkanya, wabula engalo enkyafu tezisobola kunoonya bwenkanya. Nti you must have a clean hands munnange when you're seeking for justice, and justice goes to those who has clean hands. So n'olw'ensonga eyo munnange katusabe oba oliyaawo okusalawo kwa kkooti kunaateekebwa mu nkola era ensonga ne tuzigenda mu maaso n'okutambula nga bwe zirina ate okubeera. Nze Deni banywanyi munzikirize mbategeeze nti agalulanga naffe jangu otuwe bizinensi yo tujja giranga butereevu ku mukutu guno. Munzikirize mbateere wano ate sijja kusigala nga munnange neeyogeza ng'olwanobako sinakindi n'okulemera ku lujjuliro. Ate olaba abaganda batuuka okugamba nti sekita kirava ku ssengejjero kifuuka wankindo, nalime wagonda atera nanyuka ate nazina obulungi munywanyi agira n'ava mu ddiiro. Munzikirize mbateere wano tusinkane nga Mungu akkiriza mbaagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.